erinnya nze Douglas Byantalo nga mu Crossroads ngenda kuzanyiranga Daaga. Mukama mulungi, erinnya lyange lyasigadde wakuba twalisazeeko kko. Ebyo bye bateekawo singa balina abaana singa bakyabirina. Hairi bannange tambe leero mmere oba nje mugambirewo nti ekiba kindeesinga mmere. Experience yange mu Crossroads sijagamba nti nebadde mbi kuba tubaddenga n'abantu abamanyi. Omanyi obeera n'omuntu nga mumanyi nga tiyeeyiiya buli kaseera akuwa ekyo ekisingayo. Kyesitagenda kwerabira mu shooting nga tushootinga, waliwo paati eyatuuka nga nzizanya na muntu w'amaanyi nga w'amaanyi mu kino ekintu ate nga nange namwesunga dda naye nga paati eyo erimu okumuvuma. Wogira n'ozanya n'omuvuma n'ogamba tufudde katuve wano aŋŋambe nti todda naye nga bambi byonna biba byakuzannya. Rehearsals tubadde nga tukola wabula ono pulojekiti ya Crossroads yo ndowooza ebadde mu myezi ng'esatu. Okusooka olina okuba nga kyokola okyagala ate ng'olinamu ne ku mpisa ate ng'oli mugumiikiriza kuba ekintu tosobola kukifunirawo. Nange kuva dda nga nkyegomba naye olwaleero Mukama ansobozesezza nange okukituukako. Waaliwo okukankana katono nziruke malemba kubira essimu nga nna gye ntuuze nti awange nze binnenyi mufune omulala. Ng'Omuganda bw'agamba nti buli mbwa n'olunaku lwayo mwana tusimanyi oba twasasula abasigadde bayinza oba director bw'ati bw'akikoze. Manyi buli muntu abaako n'ekintu kye kyagoba kyabala kati awo siyinza kikugamba okugyawo nga director mwennyini yakikugambye. Ekisooka Crossroads eno egenda basanyusa ebanakuwaze naye ng'enkomerero yakyo kyonna kubayigiriza muzannyo mulungi mugulabe mugenda kunyumirwa Daaga yaani. Pulojekiti yange gye bampadde director simanyi oba yamanya nti ne mu bulamu obwa bulijjo ekyo kye nsinga okukola naye mbagamba mwesunge naye nga n'abalala mwe bali bangi. Executive Films ku YouTube. Bannange mwenna abaagala okulaba Crossroads mujje mulabe omuzannyo guno gwawandiikibwa era ne gutendekebwa abamu ku bantu abasinze okuba abayiiya mu ggwanga lino. Mujje naye nga tosobola kulaba Crossroads nga tosose ku subscribinga ku channel eyo, ku likinga oba n'okukomentinga. Byonna mubikole mbakakasa temugenda kwejjusa mu guno omuzannyo. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Kansubire bannange nti muli bulungi buli omu gy'ali. Shamim Manja ly'erinnya lyange. Tukedde wano ne bro Gabriel Bule omugole. Essaawa yonna wagenda mu honeymoon? Tujja genda. Togendanga? Teddiba abamu nno bagigendamu nga wayiseewo n'emyaka nga 10. Nga bagenda mu kiki ekyo eba tekyali honeymoon mukwano. Okwo kuba genda kusootinga bizibu. Tuba tutajja kumpewo sikunyumiriza oli. Wabula. Yagenda mu bufumbo n'azaala omwana n'agamba omusajja naye gwe oli munaku sisobola kubeera naawe olwafunyemu entonotono. Afunyemu entonotono zimuwaga. Omusajja neegayirira emyaka 2 n'amugamba naye n'ojja kunnoonya nti nze siri kunoonya n'abyongerako ebigambo ebinene biti. N'amuwa ebibye. Kati olwamala munange ng'omusajja ye gwafuna ng'oyo amutalaka ng'awasa. Yamutalaka? Myaka 10 egiyise. Sisita yazzeeyo. Yazzeeyo mu bufumbo? Yazzeeyo kati ate namba 2 kyakyuseemu. Kati namba 2. Era namba 1 wadde mbogamba mukazi oyo gwe wakaleeta ow'okubiri oyo yantawaanya. Essaawa yonna weekozaakoza n'ova mu bufumbo nga tewali nsonga y'amaanyi. Yageze wali nga yasazeeyo abaana 3 kyokka owe ye mukulu. Naye agenda sindika bupya. Agenda kudda musindika bupya. Essaawa yonna ova mu bufumbo nga tewali nsonga y'amaanyi ani n'oddayo nga gwe namba 2. Banna. So byebyo okyali ku Executive Media nga bulijjo subscribing o liking tuli mu real time
So njagala okubategeeza nti tubeera wano buli lunaku tuleeta ekipya ku Executive Films mugendeyo nayo musubscribing tugenda kuba ne seri yaffe ennungi okukamala obukamazi gwe bakyunyiza mu bufumbo omanye ebigenda abawala mumanyi gye bajja ssente abamu ze mwegomba nodduka emisinde nogamba amagundi ngaavuga emmotoka ennungi yenze ngifunye ntya olina kulaba Crossroads so beera ng'ogendayo subscribing Crossroads bana benalabye bogamba abawola leka oli mu bina ebizannyo mu seri mukwano muzannyo mulungi nnyo mulungi nalabye otimbye ab'emmotoka empya Alika Rentals abo bali Boston Massachusetts ate bwere mu America ne wola emmotoka kugipangisa bapangisa tebawola bapangisa naye Abamerica bajja mu nsi ezo nno nga bavuga motoka za looni credit tebalinga ffe wano lwakuba naffe wano babitandise basobola okuwa n'ovuga emmotoka ya credit nosasula bagiyita batya sorry bagiyita Crossroads project yawa ney'okwewola emmotoka baba balina mmogo drive and buy drive and smile whatever babbi bangamba bakuyimiriza mu jjaamu awo ne bajjamu ekisumuluzo omwana n'agamba ku mandi tewasasudde ebbanja nobagala naye kangende ku mobile money ati tukyabyagala kati neziri ze wawaayo nazo ne bagenda nazo akati ate waliwo omuvubuka eyanfulula oli ajja agula emmotoka agigula ku bondi yawe nakawa bw'agigula enakawa n'asigazaayo $5,000 bano abavubuka yakuwa kumba omusajja yagiteekamu oba kapeesa akapeesa kangerigeri namuganda omunaye emmotoka yange nsasula sina ngeri gye nkuwambako mu mmotoka ya $250,000 nga nkubanja $50,000 nsasula wasi ekyonja agisiba ogitunda esipeya kati oli aba ayita ku bondi yali agenda erugazi oli n'agirengera n'anyiga mujaamu n'esiba cu wesiba ono aleese bamakanika abasindise oli najja esi namugana nedda bamakanika tebalina kye bagenda gikola mpa sente zange gwe teekako sente zange emmotoka ejja kusimbula n'alingiza n'amulengera ng'ali ku ssimu omanyi bano babulooka bano abateeka obunnyo bwa toothpaste bu toothpick mmannyo n'amugamba gwe zireeta egenda kugira omuka n'agiraagira awo akubye amasimu Azubeeda nyambaako n'ateeka n'amuwa $5,000 n'amugamba nagiteekamu ka security kaakano kembadde nkomandiize kakati kuba oyagala okajjemu nze kati tommanja sikubanja bisiiti zaako nazo mulimu abantu abamu nga tebaagala kusasula naye ate mulimu abo aba credit bawano bo babbi bubbi omuntu bw'aba nga asasudde kyova nze nyaga nnyo baleete wano Islamic banking omuntu bw'aba nga tenabeerawo fuli teriiwo fuli etteeka lyetannayita etteeka baliyise waliwo abantu wano abawola abantu motoka oba piki omuntu n'asasula ssente aba asigaza emitwalo nga 5 yakasasula miliyoni nga 3 naye Islamic banking akola abantu bawano ng'empisa nzibu abantu baffe bazibu Islamic banking munnange tolowooza nti osobola gibba atosobola just nti yo kyerina tebba muntu waliwo omwami bamuyita Michael oyo bamuyita Michael Mpagi yagende mu America eyo n'akola era gy'abeera Michael ekirooto kye kulaba abaana baganda nga balina ku ssente era omutima gumulumira omwana omuganda okuba omwavu aba awulira afa ggwawo Michael ng'akwata miliyoni ebyo 5 ng'atandika kampani bakayita Secura wali ku NASA ng'ekigendererwa kye kuwola abaana baganda kwejja mu bwavu gwe jangu bakuwa ssente genda ogule booda jangu za ssente tayagala magoba ayagala ggwe n'aba office abaliwo nga yabasasula biki nga ekyayagala omwana omuganda maama babboy $5,000,000 bazeewolera mu wiiki 3 n'essimu ne baziggyako
abazza ndowooza bamuddizaako miliyoni yanga 18-12. Yakikola bubi yayita yeebuuzizza kuba n'aba Islamic banking batwala security. Batwala security. Naye bano tebakolanga bano nti bw'aba atutte security ya National Theatre ekyapa kya wano okitegedde sente bwe zikulema badda ne batunda wano ne bajjako ezaabwe ze baakuwa balance ne bamukuwa. Kyekyenjawulo ekibaliko. Naye banka ya wano evaluinga kusinziira ku ezo ze weewoze. Amagoba agamayitirivu. So tubatumiddeko nnyo yonna gye muli mufuna obudde mukyuse munaddala mu abawola aba booda. Mwe musinza obbakubisa pressure. Ate nekyamuzibawola booda ne muzibba nozibba. So nakyo kibi. Omwana wa booda yaŋŋambye nti nno abaana abakola mu kampani eziwola booda nti babeera bazifolowinga. Babeera ne traka nga baziraba. Kati omwana bagamba ababbi. Ono ali wano. Nti kati eneebuzaayo emitwalo 10. Mugitwale. Muginone. Kati bw'abaana ne bazibabbako bwe batyo. Bennyini ebitongole byennyini ebiwola booda. Byennyini bye bibba booda. So Mukama abalaba. Katonda abalaba naye. Njagala okutumira ku ba Bubbles Beauty awo ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu eziri nakyo. Abatuyambyeko okulanga mukendeeza ku muzigo. Tebeerusa. Tebeerusa. Baana nga baagala abantu abeeru ennaku zino. Tebeerusa. Era ye ayagala okweruka totawaana kugendayo. Ekizigo kikolera ddala ku muddugavu n'oyo ali ku nakyo. Gwayeruka ogenda kugendayo ayagala okwerusa ogenda laba ng'oli ku nakyo onyigire bweru. Naye abakyala babonyebonye n'obulungi. Yo nalabye omukyala ku TikTok okwo. Ng'omutwe empumi bagizulise bwe bati ajidde bino ebiviiri ebirangira ne bita penso pen. Nga bakinyise mu kabaketi eno. Kati ng'oli aleesa akabinika kano maama ke yafumbiranga mu kyayi ewaka. Bayiwako. Nga bwayiwako ng'oli kati nga tewali wali ayina olusaniya oba kagundi ka plastic nga bwawujja guma. Naye abo nabo badde balimba balina omuteekayo eno ekigoye. N'ebintu bya kinaku nnyo tetulinayo byuma bibugumya ngoye ezo. Nviiri ezo. Babikola naye abalala tebajja. Oyo yayika yabadde agenze bya kinaku nnyo. Gwe ne batandika okutokosanga enva. So aba Bubbles genda babeere nga bakolako ate kosa ali Rentals ali Boston, Massachusetts. Gwali e Massachusetts beera nga ogendayo pangise ku motoka za Luxury. Omanyi kibi ng'oli wano n'okubeera eyo olina okubaako ow'enjawulo. Twagazisa ensi ezo. Beerako mu motoka ya Luxury weekubye ku bifaananyi obipostinge. Tukuwaaneko nti wagenda mu America. Naye ekintu ky'okubeera eyo ng'ate ofaanana ffe abali eno. Nakyo si kirungi bw'ofuna obudde osobola okukireka n'okyejjamu. Salman Junior School bakugamba nti twala omwana omuregistering ng'obudde bukyali essomero lyakaggulawo liri awo Kamoga House Erubowa. Eddiini y'obusiraamu bagenda kubanga bagisomesa omwana kossa n'ebyensi we bakiyita. Omwana akuba bibiri atwala ebyeddiini n'atwala n'ebyensi. N'eddiini nayo yansi. Si yansi. Ate kati bagisomeseza mu jjana era naye etuyamba genda eri. So amatwala omwana omuregistering abeere ng'afuna eddiini ye ey'obusiraamu kossa n'okubeera ng'asoma ebyensi. So ndina ebbuule agenda kubeera ng'ate atuyisaayisaamu. Nina ensonga zange wano ze nterekedde ebbanga. Mate twamufuna ku Mmande omukulu ono ng'ali busy. Nagayaalamu naye nalina okuba wano abalabi b'omukutu guno Executive Media mu Nsaasire. Ekisuubizo saakituukiriza naye ate era tetukkiriza wiiki egwe. Tusazeewo tutuukirize tukole ffenna. Nyumirwa nnyo era nsanyuka nnyo bwe mbeerako wannammwe ne ngabanako n'ekyo ekitono kye nnyina nammwe. Kyemutera obbajjukiza waliwo abantu abagamba nti oyogera ngaani oye. Nze ngamba abantu nti nze siri mugezi nnyo okusinziira ku gwe woba okoze eki ompasivi nze. Naye ekiriwo nti gwe mu byenjogedde ebingi ojjamu ekirungi oba ekyo ekikugattako ekisigale n'okireka. Ntera nnyo okubawa example y'Oweekitiibwa Katikkiro. Oweekitiibwa Katikkiro yaŋŋamba nti oli bw'akugambanga nti gundi tasobya mweraliikirire nnyo. Nti oli bw'agamba nti gundi ye mugezi nnyo tawabulwa mweraliikirize nnyo. Nga kyategeeza mu kyo nti ffe tuli bantu tetuli perfect naye nga mu kubeerawo kwaffe
tusobola okubeera nga tuyigira ku bannaffe n'abalala ne tweyigirako. Ne tubeera nga tukyusaamu. Waliwo yambuuza naye gwe lwaki otuula ku stage za boda n'onyumya ne mugamba abantu abo balina intelligence be basinga amagezi. Nze sibavaamu abo bantu abaana ba boda abo balaba be bamanyi abakyala gye bendera buli wamu ayinza n'okulabulira mukazi wo nga tomanyi. Kati entambula bwetyo nti nze buli muntu muyigirako. Kyova olaba olweggulo olumu bwe nnoonya obufu bwange omuntu omulala ajja kundowoleza ku gavana naye ne ntuula ali ku Dewinton ne nsaba ekikopo ky'obuugi n'ejjuuni n'okuba emboozi n'owulira ku mboozi ezitambula. So wotobadde kitaawe badde bamuli bubi? Kitange Haji Badru Kateregga Professor mbaddewo naye nga siriiwo. Bamuli bubi. Bamuli bubi. Era nange ku Monday nakola live wano ng'ekinyiizizza nti omuntu omu ku baali banenya munnamawulire omu eyali anenya Professor yagenda n'amunenya ate n'atwaliramu ddiini nnamba. Eddiini nnamba. N'agamba Professor y'omu ku bantu abakozesa abaana abasomesa baasomesa. Awo n'atuwa owa St. Lawrence Schools n'atuwa omugenzi n'agamba oyo yakozesa abaana yali asomesa era n'aleka ekifaananyi ekibi ennyo. Talina kye yamwongerako bwe yatuuka ku Professor wo n'agamba oyo naye abaana b'abandi baakozesezza. Era mbo n'essaawa zino alina gwapepeya naye naye n'agamba bwe yatuukako oyo n'agamba ogenda okwetegereza nga buli ebaka ku mwana basiraamu abo. Kinyiizaamu. Kusooka ekyo kivoola n'ekirala ekyenjagala okuwoninga naddala abakozesa YouTube channels n'abamawulire. We should avoid what we call criminal libel. Criminal libel, it is not freedom of speech. It's not freedom of press. Okitegeera. Okuvoola abantu si ddembe lya mawulire. Okujungulula abantu si ddembe lya kweyogerera. Okitegeera. Ebintu ebisinga ebikwata ku canon knowledge bibeera proven by police doctor or the person is involved. Canon knowledge bye bintu ebyokwegatta. Kaakati bw'obeera nga ng'ogamba nti mukadde wange yeegasse n'omuntu oba yeegatta n'abantu kitegeeza gwe abamusendera oba obaayo. Okitegeera. Ekyokubiri mulimu ebintu ebimu nga biri illogical. Bw'ogamba nti nno omuntu bw'ogamba nti nno oyo alina university yeegatta n'abaana. Okitegeera. Kati gwe oba obistinza wa understanding okutugamba nti university zibeeramu ba under age. Okitegeera. Nti university zibeeramu abaana. Okitegeera. Ekyo sikirabangako. University zibeeramu ba adults. Okitegeera. Ekyo kyonnono nkitema bwe ntyo okukugira okukuteekateeka. Okitegeere nti tewali bujulizi ku kintu ky'oyogera naye gwe oyagadde oyogere okakkanye emmeeme eyo n'okukakkanya n'okujjungulula omuntu omukulu. Ekyo nnono kikyamu era kimenya amateeka. Nti alina obujulizi. Abantu abasinga boogera ng'akulaga nti alina obujulizi naye tekitegeeza nti alina obujulizi. Ate ekirala bw'oyogeddeko bw'atayogera tekitegeeza nti musiru. Ebbanga lye mmaze ne Professor Kateregga ne bye muyigiddeko myaka gigenda mu 2 waliwo ekintu kimu kye mumanyiiko. Is the master of PR. The kind of PR which you call the PR of silence. Azira nnyo abantu. Naye ate mu kukuzira tekitegeeza munno aba yeerabidde. Mu mupiira muntu wa counter ataaka nnyo. Bw'oyinza okulowooza nti asirise naye ng'ate kyafumba kya ttabbu. Kitegeera. Professor ebintu byakola abikolera mu mateeka. Kitegeera. Buli kintu kyonna ky'azza akola ffe abamulabirako era abamwenyumirizaamu. Tuli happy with what he is. Okitegeera. Muno mu nsi mulimu ebintu ebijjamu nga tebijjaamu kubanga nti biri criminal kubanga it's real. Gwatulaba ku guno omukutuse fact. Professors married and divorced. Abantu bawasa ne batalaka. Anti oli kyagamba nti yakadivorcing emirundi emeka amala okukozesa abaana b'abantu n'abadivorce. Lutalo bwe mpasa n'entalako omukyala. Lutalo mwannyinaze oli musiraamu. Talaka kitegeeza ki? Ne mugamba nku mazzi.
nkumaze nkumaze. tukiriza abantu bettingane okitegeera muntu wako obufumbo si lutalo okitegeera ife ababaddeko ne professor tulabyeko ku bakyala ne bagenda ne batoogera okitegeera naye ng'ate oli akugambye tekimbalira n'akireka ne kigenda tetujja kugenda tupimire mukadde waffe muganda waffe omusomesa waffe ku lw'ebyo ebiri mu kisenge kye ako kaba kamanyiiro ebintu byonna ebigwa ku professor kinnuma nze okuba nga njogera ku bino mu bufumbo bwe ne mu baana be ebyo tubireke mu kisenge kye n'abaana be okitegeera gwayogera nti professor si gwe Rashida okitegeera si gwe Fahadi njogera si gwe omu ku balongo anti era munnamawulire wamulabye yagambye omwana gwali mu kwebakako essaawa zino mwana we mwana we anti kakati bye tugamba si mwana we mbu bino mu myaka naye abamuyinako oluganda abaana be anti kakati bano abantu bano abakola ebintu webitonze sigenda ku attackinga individuals ku paintinga kifaananyi abantu abakola ebintu ebyo ebyokulebula n'okusiga n'okutimba ebbula abantu abalala bakusika ne bakusuna bwe balaba nga toyogera nga batandika okugamba ebigambo ebigenda okutengula emmeeme obeeko kyokola kubanga bo kye baagala okukola kwe kuteeka their own level kitegeera twalinanga omusomesa omuzadde ayagaliza omwana we ebiseera eby'omu maaso ebirungi tukusaba okuludda essomero eppya erubowa ku ntebe road Salman Junior Schools erubowa campus essomero lyokka eryongerako ensangi zino nga ly'abawala n'abalenzi eriri ku musingi gw'obusiraamu kalikiramu yaffe esambisa amagulu abiri era tukuwa omwana ajjudde era atuukiridde obulungi mu byeddiini n'amagezi ag'ensi embeera y'essomero esobozesa bulungi omuyizi okusoma nga n'abasomesa bali ku mutindo era nga n'ebisale by'essomero bijja mu nsawo y'omuzadde tulina emmotoka ezitambuza abayizi era nga tubalabirira bulungi bw'obukuumi buli ggulugulu okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso tulina dekeya nassale paka ku P4 ebisale birungi nnyo twanguyire ng'ebifo bikyaliwo oleme okwejjusa lisangibwa Lubowa Entebbe Road okulira na Kamoga Property Consultants oluguudo kwennyini okumanya ebisinga tukubire ku 076 396 992 oba 075 476 565 Salman Junior Schools. Education is key. Atusomesa Kampala University Mungu amusaasire yafa bamuyitanga David Musoke yagamba a fool will beat you with experience and bring you down to their level kitegeera n'atugamba nti no olaba embizi bw'eba ekusika tekuzza ku lukalu mudda wali mu kataba Professor David Musoke abamumanyi ye taata wa mukwano gwange Kezio Musoke one of the best PRs ali Rwanda eyo kitegeera so ebintu ebyo bibaawo kino wakiraba omuntu omu n'akugamba nti oyo Kasuku nti yayonka jjajjaawe kitegeera naye nga Kasuku jjajjaawe gwe yakula naye jjajja musajja kati tumanyi bajjajja wa Kasuku omusajja yamera amabeere that kind of reason era balina ebigambo bye boogera naye bajja bikugamba muganda wange ojja kkeera omuntu agambe nti oli musezi muganda wange omuntu ajja kkeera agambe nti nno weebaka n'omwana wo azawalo neyakera n'agamba abantu tedduuka lyennina si lyange ng'omugamba jangu olitwale ng'omugamba waye jangu osibewo okitegeera ebyo ebintu bibaawo nti bakunafuya naye nga kibanafuya kibanafuya bakuba bizinensi bakuba brand okitegeera Professor Katerega yawandiikako ekitabo bakiyita A Muslim and a Christian in Dialogue yakiwandiika ne Professor munne bamuyita Edward Shenk nno muwarabu ndowooza munansi wa Misiri naye ng'ate oba mukatuliki okitegeera naye bw'osoma wali ekitabo ekyo balina kiba paintinga nti abantu abamu olw'ebintu bye beeyagaliza ku mutima bateekawo n'ebintu ebitaliiwo bo batuukirize ebyo bakola ki bye bateekeddwa okufuna nabuyogerako ne professor oyo ku lutalo lw'eggazi ebiseera ebikadde ne mugamba abamisiri bano abayisirayiri bano n'abagundi entalo zaabwe teziriggwa n'agamba nti tezisobola kubanga sayidi zonna zirina ebintu ebyokweyagaliza ebisukka ku ebyo ebituufu ekitegeera yaŋŋambako nti nno olaba nakakiraba juzi kubanga yakiŋŋambira nali sirina social media user n'aŋŋamba nti
batambuliza saidi zombi zitambuliza ku bulimba nti omuyisirayiri asobola okuba akaana empi n'agamba nti omupalesitayini akubi n'omupalesitayini najja nattayo abantu gabazenaga abasse mwenna okitegeera era gyova olaba nti kati ennaku zo bwokebera ku mitimbagano abapalesitayini bateekawo bwana bufudde okitegeera bateekawo bwana bufudde bateekawo bwana obufudde ne bateekawo abakazi abafudde abakadde okitegeera naye nga gwe kyogamba eri sayidi eri tewafa baana tewafa n'abakadde okitegeera nti abantu abo bakubisa kye tuyita sympathetic card eno obuzibu bw'erina nti naffe tuyingiddemu nti kati ate fana engeri gye tuyingiddemu it is a source of living okitegeera nti ojja omuntu bantu bajja wano ku social media omuntu nannyonnyola ebizibu bye oba omuntu n'avuma omuntu naye ng'oli omu kwabala okulya oba kwalya which is not right kati kankugambe ebimu ku bye nawuliddemu biki birala bye wawulidde nze nawulidde ekyo nti omuwala gwalina katikati profesa gwakozesa mwana abaana be bamulinako oluganda so nga ye agamba ekimuluma nti yebakatya ku mwana gwalinako oluganda anti kakati tetukola ki tetukayanira mu masaŋŋanzira okwegatta n'abantu abawolinako oluganda kimenya mateeka wano mu mateeka gaffe obadde okimanyi kakati munnayuganda yenna muntu bw'amenya etteeka kikukakatako kugenda mu kkooti n'oguwaayo n'owawaabira omuntu kakati omuntu oyo agamba bw'ati ayogera ku mukadde waffe ebintu ebifaanagana biti atuyambe atuwaabirire mukadde waffe gumusinge tunaamutwalira emmere muki mu kkooti naye kirala bw'anaddamu bannyonnyola bwe kityo atugambe nti oyo mwana wa gundi era muganda wa gundi bw'ati nti era bazaalibwa gundi ne bwe bati okitegeera ebintu bya blackmail si birungi n'akatono biyita brands okitegeera bw'oyinza okuba nga olowooza nti olumba Professor Kateregga you are attacking Kampala University Original you are attacking Mutundwe Nursing School you are attacking Kampala the East African University in Kitengela Kenya you are attacking the great Kampala University in Luwero you are attacking our Kampala University in Jinja you are attacking Kampala University in Masaka kubanga nze awo ndowooza nti abadde tasaatuukirira profesa n'amubuuza ebintu ebyo oba n'amukyaza kakati ebintu ebyo byasisobola kutuukako nkulebule biringa ebyammwe abakyala bwe nkugamba nti no Shamimu nkwegombye n'ŋŋamba nti saagala nkukube bukuba engwala kati bino biribo bye bakola bye by'okukuba engwala siganye nti profesa tayogerwako kiri kye natandise nakyo buli muntu ayogerwako ekitegeera naye with respect with facts don't concoct things you are undermining a man a parent you are undermining a father let me tell you people about Professor Kateregga Professor Kateregga buli mwaka this is a fact since 2001 2002 buli mwaka aweerera abaana abanaku abagenda mu lunaana okuva ku mutendera gwa primary bano balaba bya university primary secondary institution ku sente ezize ekyo bantu bameka bolayo akikola nga baganda okitegeera agonna maje ga creating naffe nze school fees ekyo tekimwa mwaganya kozesa abaana tebasomesa ekyo tikya tugambye kubanga biri byoyogerako bikyamu bana batuletera abaana abo baparedinge boogere agamenti bano baparedinga ab'omukulu wa Florence School eri byabaayo naye bano abaleete of course toyina wogenda bajja buli mwaka for more than 18 years azakikola aweerera abaana is a father to beautiful children okitegeera ayina abaana bali ku mutendera gwa zi PhD okitegeera gwolowooza singa ekyo basobola okwala Rashid asobola okwalawinga ekintu ekyo kibeewo no way okitegeera muli ku image z'abantu bannaye tuzoonoona okitegeera ebintu ebimu ne byogera mulimu ebintu byankanze n'okunkanga ndi professor yabba Kampala University let me tell you Kampala University yatandika nga abantu abaagaliza abaana mu Buganda okusoma bagitandika ojjukira Sulaiman Kigundu yali mukwano nnyo gwa professor n'abalala Kampala University mwana wa professor
naye mutandika nga ayagala n'abalala benyigire mu kusukuba nti yalina ssente okitegeera. Professor Kateregga ye muntu nze wamuwulira ku mbaga yange we yampita mugagga munne kubanga namubuuza nti njagala kuba mugagga nga ggwe naŋŋamba oyagala mbeere mugagga muno nti kola nnyo buli kintu tokinyooma. I was shocked yasuubulako ne kasooli ng'omwana oyo atandika okukola yatula senior 6 n'abeera one of the best candidates in this country ne bamuwa omulimu okusomesa mu secondary being paid a lot of money. N'agenda e Makerere University ng'alina emirimu ng'ena. His first car was a Benz which did not arrive on the sea naye ng'eyise ku nnyonyi. His first car ekitegeera nti kyali kyengezaako kulaga nti kyali akikoleredde ekitegeera. Eyo Kampala University government bwebba ebintu bya Greenland investment ze zimu ku bintu ebyagenderawo era Kampala University yali ekansanga okitegeera awo waliwo Professor Kateregga bano babasajja balaba n'abalala ne bajja ne bakola ki ne babanyigiza ne bababa. Professor n'agamba kale oba mukute university yaffe mugitutte katugende mu kooti tulabe bwe tutafuna justice tubeeko ebimu bye tufuna. Professor n'alwanirira erinnya ne logo omanye emmaali yonna kyeyasigaza logo omwana gy'asobola okudesigninga ku kompyuta logo na linnya ekitegeera n'asigaza erinnya Kampala University ekitegeera n'akabonero akaliko kale yakiragala n'akabonero akaliko bagita batya kamunyeebuuka. Just imagine n'akwata abaana 6 n'agenda mu bisiikirize by'emiti ewa mukwano gwe Kiwanuka Limited eggaba kugaba beach n'asomesezaawo abaana university etandikira wansi wa miti kitegeera. Emyezi ejaddako awo n'apangisa bw'apangisa wuuyo atuuse waliwo omwami bamuyita Christopher Obe ne bamugamba nti tulina wano ekizimbe ku mwalo tulina kye tukikozesa nti timukimpangise n'abasasula abaana ne bawera ekitegeera nga mupangisa nkiddamu nga mupangisa ekitegeera. Christopher Obe ne banne ne bafuna ebizibu bwe bafuna ebizibu babba ssente za pension baali bakozi ba gavumenti ensi yonna n'ekimanya gavumenti nebakwata nebassa mu makomera. Christopher Obe n'agenda ne basinga ebintu ebyo mu banka okitegeera. Banka bali amabanja gaabwe ne gaggwayo ebbanga lyaliggwayo banka negamba twagala kutunda bwe bajja ne bagamba tena nti Professor Kateregga nti waife twagala n'okutunda wano yiiya n'agamba naye temuntunda ekitegeera musobola okumpa pulaani ngule ndiye banka zonna olizo yalinamu amabanja ne zeegatta zimugaa oli bbanja yawedde oba olina kasita olina abaana mu university katukuguze. N'agenda ng'agula musajja watumpola nti kati kino ekizimbe eno sayidi twakiguze kino twakiguze paka wali Twin Towers n'azigula omusula abaana okumala ng'ekyo tekyakoza ki akiguze ekitegeera. Ng'oli mu kugamba abantu nti Kampala University babbanzibe ne maama Professor Kateregga ye mubbi atya abba eggaba nabba emutundwe nga teri amukwatako nabba Masaka nabba Kenya nabba Rwanda ne twali tutuuse ne Juba ku study center naye lwakuba Professor ekyamutabula abasudani tebakolekanga nabo ekitegeera obatandikidde university enkya baagala kwokya bintu balya wayazibukako n'agamba wayi emmaali yange tegenda fiira Juba abo n'abazira ekitegeera. Professor afunye ebizibu by'obufumbo bye bimuleetedde bino ebizibu kubanga omukulu we byadde ayogera yagambye nti Professor alina ekizibu kya like acunya abakazi akuba abacunya ne psychologically. Naye kakati omusajja omukadde a decent man omusajja atasobola kuyomba na muntu ekitegeera. Professor mukambwemu mufa abaana ekitegeera. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kafa kamanyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde?
Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa mmotoka ya jjaali? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina jipu, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egya wansi. Salo zino sonde z'ebajjali asobola okufuna emmotoka mu Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. mukwano mponye ejjaali. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Kyayogera kimu n'akola ki? N'asirika. Professor tasula mu ddungu. Okitegeera? Wasula ayina abakozi, ayina security, bano ababulijja, ayina ab'amagye, ayina abapolisi, abamukuuma. Okitegeera? All those people tebasobola kuvaayo ne bawa bujulizi buno. Lwaki twogera mbu bagamba. They say, okitegeera? Ate omukazi oba ye yagenze n'ayogera ne bano. No, he said, she said. It's not security for telling lies. Okay? Fenna tulina weekuba ggwe ekigere n'okimalawo. tukole. Fenna tulina obuvunaanyizibwa ng'ab'amawulire okussa obujulizi ku bintu bye tulina okwogera. Kyogera otuwa ne bwiru. Okitegeera? Si mu bubi. Nze njagala nnyo ab'amawulire bakole amawulire gaabwe. Era n'omugundi oyo abakola ab'amawulire mwenna mukole. Naye kye nsaba ebintu by'okulumba families tubireke. Ebintu ebibadde mu bisenge tubireke. Kitegeera? Muganda wange abantu banumbako nafunako obuzibu mu makaaga. Kitegeera? Naawe wamanya. Bw'wamanya ekintu kye wasooka okukola si kuba nti ndi muganda we, kyasooka okugamba omuntu nti ensonga za bbuule ez'amakaaga lwaki ate tuzaanika oba oziyingiramu ng'abantu? Lwaki tumuwadde mwaganya kukwemalira bintu bye? Okitegeera? Bw'aba ayinamu obunafu lwaki ffe twagala tumupime fe atabeera buki we? Kigenda okuvaayo nga mu butuufu tewali na nsonga eri awo. Abafujjirizi b'omugambo bangi. Ng'oli adda ku kigambo. Ate nammwe abakyala be tuwasa. Omumwa bwe mba nkulese. Kireke. Sajja wabakko naga agenda. Professor si mwana wa nnyoko. Bw'aba akulese genda. Okitegeera? Bwe mba muvujjiridde abantu mbagambe genda ogamba ayagala abaana bato naawe twasomanga naawe. Abamu twasoma nabo. Kitegeera? Ate ffenna twali bantu bakulu. Tewaliyo mwana muto. Tegeeza yeesalirawo. Omukyala gwe nasooka omukyala wange maama njogedde namwagalira ku university nayagala mwana muto. Aba yeesaliddewo. Oyo omuntu mukulu ategeera. We are painting a picture era okulabisa abantu obubi tuteekewo embeera kino kikyamu. Okitegeera? Bw'okuba professor okuba university era tukimanyi kyekigendererwa ky'abantu abamu. Oboga nti ayinamu abaana baweerera. Abaana abo singa ennya lya professor liggwa ne lidda wali. Obulamu bwawe buddawa. Ekirala professor ayina abako. Kati kankugambe bw'alaba omukutu guno abagoberera Kampala University Oregon, abaagaliza Kampala University, abantu abo mubagoberere kati mbalagira kubanga you know when it comes to telling you. You know, our theme is we are here to stay. Ekyo bwe tubagamba nti we are here to stay, mukirabire mu mbeera ndala. Nkitegeera? Tetujja kubeerawo ng'ate waliwo ate abaagala okukola ki? Okutulwanyisa. Mwogera amazima. Abantu abasinga basomera Kampala University 2015 kudda mabega. Mumanyi professor in and out. Don't let people lie. Bwe mbasanga ku social media mubagambe you are telling lies. Oli bagamba nti mugamba leeta obujulizi. Okitegeera? Abalala mubabuulire. Kitegeera? Kubanga ebintu ebirala singa tusobola obikola. Naye ate si bwe tufaanana. Nze sobola kutuula wano ku mukutu nvuma omuntu ku lwa professor. Ate professor ndabe nti Bulla alwanira linnya lyange nga nvuma abantu. Ye mwana gwe yatolera ssente n'aweerera. Aba oyongedde kwonoona. Siba sifaanana bwe ntyo. Okitegeera?
Kampala University is in good hands. Temugana kutwalayo baana bammwe. Professor Kateregga is a sober man. Temugana kutwalayo baana bammwe. Ekitegeera ebintu ebiruma abantu bitono. Professor Kateregga bw'akwata abaana be n'abateeka mu university ye musango kisi baana babe kati kankugamba abo abaana boolaba nsobola okugamba example ya Rashida is highly educated ekitegeera nti we do not Kampala University does not even deserve her she's highly educated kati bw'akwata university n'agiyingiremu she's shaping a future she earns highly ne bw'aba tali mu Kampala University awo university ino obusobozi obumusa ku musaala afune nga kasente ng'anywa bunywi kaawa Fahad professor kye yategeera ku baana be era naffe kyatukubiriza abatava mu ntumbo be musome nnyo omuntu asomye nnyo temumanyiira omuntu alina empisa atya Katonda asomye nnyo okitegeera eyakuzibwa tebabamanyiira oba omuntu eyogerera naye mu kweyogerera bambi tokuba busa totema kigambo abaana nno batemera ddala ekigambo ennaku bakyatema bawaata buwaasi ne bava mu kuwaata babajja bubajja kati waliwo omuvubuka oba bamuyita Yunusu akoze bw'ati Yunusu asobola okusalirawo professor bamusalirawo his signature is his signature his decision is his decision omuntu yenna atalina kukanya na professor kitegeera ng'olaba waliwo ekintu kyakola nga kimenya mateeka tuyambe tujja kuyamba genda mu mbuga genda ku poliisi ogende mu mbuga tujja kuyamba kubanga university tusomesa bamenyi b'amateeka n'olunaku lwe naliko ku university negezaako okwekalakaasa abeekalakaasa twabagoba kubanga ewaffe tetukola ki tewabeereyo nosensi okitegeera ffe tetukuza bamenyi b'amateeka kakati naye tuyamba ogende okole kyo kikole eno emboozi njiggala gw'ayagala okwogera ku professor genda mu maaso okitegeera oli wa ddembe naye yogera ebituufu bw'onoyogera ebitali bituufu okitegeera bali b'oyogerako si basiru they are not stupid you tell lies and put the lies on recording okitegeera and it's okay an action will be done will be taken let us be respectful tetulwanyisiganya bintu bino tubikole naye nga tubikola bino abantu babikola ffe tubeerawo njagala okugamba abantu bantuukirira nakugamba luli omukutu gwange ogwa Twitter every week nsomwa abantu million 2+. Naye se omuntu antuukira n'angamba mwami Buule mpisizaamu ono nkuweeyo akakadde yinza omwana wa Nanziri a person who came from Kampala University to start abusing people for money? No. Nga kugamba mpisizaamu munvumire ono. Abantu babikola. Gwe muze oguliwo. Nawaayo akakadde kalamba. Bavuma omuntu. Waliwo ne yampa emitwalo 4 n'engalya ne mugamba genda ompa 2. Ate yali agenda kulopa nti ki? Yangamba yadda ngamba nvuma ono. Yangamba sebo musimanya njogere ku musango. Balina omusango gwawe baguvuluga mu njogere ku musango ampadde n'ebyokwogera. Nangamba ntaddeko ssente nga simugambye ati aziteekeko. Nensooka ntumye enkoko eya boyiro. Naliwa ku olwo. Nenzija ne muga. Boyiro tujja jira babiri. Genda ompa 2 wa DC. Tuuta akakoko. So, ewa DC. Kino ate n'ekirala kimaliza nakyo kye watandise nakyo. Ebintu by'obutakwatagana n'abantu ebyo by'okulumba abantu tubijje mu kubigeneralizinga obireeta ekitole. Bw'oba oyogedde ku Professor Kateregga. Professor Kateregga ye gundi ye mufuti. Ne mufuti ne waba akoze omusango gwa gukolanga ye imaamu. Ekitegeera. Lwaki omugatta mu busiraamu? Mulekeraawo. Kyokyo nange nakikooye. Bw'oba onenya Professor munenye katoyongerako nti abasiraamu abo. Kintu ekyo kyabadde kirungi. Lwaki Konye yali mukatuliki? Buli mukatuliki mutemu. Kubanga Konye yalina gundi altar boy bana babeera ku walutaali bana abajja ne wositia. Fenna abakatuliki tuli batemu. Mwenna muli batemu. Tuleme okugunjula abantu ate n'abantu betuvoola
nga twagala bakubisa side D. Even their contribution to particular regions is unmatched. Genda kino wallahi genda obuuza abantu abamanyi Professor Kateregga. Buli mwaka wakwata zaka n'atemamu omuzikiti gw'Ekaggulwe, omuzikiti gw'Eggaba, union y'abaana abasiraamu abasomera mu university ze bonna, Kibuli ne Kampala mukadde. Y'omu ku basiraamu ne bino bwe byatuuka ffe tuli b'Ekibuli tulwa ye musiraamu. Asigala musiraamu talina kiwayi. Era Professor yatugamba nti mulina okumanya nti Qur'ani esooka ebuuza ebintu bino wammanga abange mmwe abantu nti nze ndi muntu kyovula bwe mba mpeerera Omuganda atali Muganda omusiraamu n'atali musiraamu n'agamba nebuuza abange mmwe abakkiriza abange mmwe abaava mu Adamu n'agamba kati kumwani ataava mu Adamu ogenda okwepima nga ffenna twakola ki twava mu Adamu tuli bitonde bya Mungu ekitegeera kakati bannange tuleme kwemalamu ekitegeera oyo omwami gw'olaba y'omu ku bantu abaasimba ekkuuli n'okubeerawo IU etandikibwa mu lino eggwanga era IU they are whatever their history to such men genda obuuze King Fahad ejjeetya n'engeri gye baagivulugamu naye ng'abo abaami be bakola ki be baabireeta genda obuuze lwaki Professor Kateregga is a recipient of the King Abdulaziz first class gold medal. Professor Kateregga ye bamu ku bambasada abaasemba okubeerayo nga bambasada wano mu Uganda. Bwe yagenda Saudi Arabia nga kyagenda okukola si kugenda eri kusaba bubaani nga bwasanga abasajja bali abasiraamu abaakolamu ssente nga kyabagamba bannange eno tulina ewaffe obuzibu tulina abaana abasiraamu tebasomye njagala nange nveeko mu nsi nga nyina abaana ba profesa nga basiraamu kitegeera omanyi ku myaka gye profesa basiraamu abali mu myaka gye toyinza nabba bala ku ngalo 10 nga ba professors no. Now his dream was to see as many as possible abaana b'obusiraamu basomye because of such men. Yagenda nga n'asabiriza obusente si kulya ye nga ye kitegeera n'agenda n'asasulira abaana Ekibuli ng'atuuka abaana abasoma obulungi n'abasasulira genda ebukandula gomba kitegeera genda ebulo gombe Kibibi kyonna bamumanyi kikwekyo kulaba nga obuyisira abaana b'obusiraamu bakola ki abaana b'obusiraamu abaana b'Obuganda bakola ki bakyuka genda mu Kabaka Educational Fund abaana abasomedde ku basale z'Obwakabaka. Do you know the biggest funders of Kabaka Education Fund? Okitegeera abeerereddewo eggwanga lye ebintu nze bwe ntandika okuwandiika ku profesa nyinza n'okusulawo BBS yetandika genda obuuze baani abacontributinga ssente z'ebyuma okitegeera yoyo profesa gwe tukugamba Professor Emeritus Doctor of Letters Saalongo okitegeera oba ekibaluma omusajja kuba muzukulu wa ssente naye walaba enkwata gyakwatamu wakakopa bw'abikkula bw'atyo omanyi Uganda shillings kati wano wabeerawo 5 kati bwakwata mu nsawo emabega omanya ng'oli mu kyebiri bwagamba sekata waleete briefcase eyo omanya $. olina owulira ga profesa agenda awo abaana abawala ssente nange ndi muwala omuntu bw'aba mugabi mumuleka agabe ate wamaali ye okitegeera bino bibaawo kitegeera bw'aba alina obunafu mu families gye bava oba kiki tumuleka byegonjoolere okitegeera balo bwe yali akufuna teyatutegeeza gwe watugamba bugambi nfunye omusajja ffe ne tumukkiriza ekitegeera era bw'anaaba agenda talina kututegeeza agende bugenzi tatuyingiza ne mu biboozi mbw ate zubeedo oyo takola tuleke tuveeko kakati profesa gye yeefunira n'abantu be tetubeerayo okuggyako nga gwe oyogera nga gwo bitwini we ekitegeera gwe sirika
bantu bwe yabafuna bw'aba abaleka muwa omwaganya kitegeera aye n'ekirala abantu bwe bamwaka beembereza profesa addemu n'okubukosefu era baamulongoosa ku mutwe kitegeera bwe baamulongoosa ku international hospital e Kampala Mungu n'atuyamba n'avaayo nga mulamu era ffenna kye twali twagala abeere nga muki era kiwambuuza wano bangayo mukadde wo yalwala waŋŋamba baamukuba naye nga nedda mulwadde ekitegeera ebiboozi buli omu azimbye ekiki naye nga nedda mulwadde bw'aba mulwadde tukole kitumuwulire tumusabire ajja kuwona era nayagala nnyo omwana oyo Sekatawa profesa bw'ofunanga obudde weebaze Sekatawa Sekatawa profesa yalwala naye nga tetumanyi nti neeri musajja alwadde ddala naye Sekatawa nga muli kimuluma naye nga kyakola era naye Katonda yakola bapyala some people are naturally born to be public relations manager nga kakkanyambera omukulu nno gyali mukulu ajja kuwugirako nammwe naye Sekatawa yaŋŋamba fulungonvu gwe nkugambyeko nga ggwe naye era kugumya bantu okitegeera era twongere omumusabira Katonda ajja kukola ki ajja mujja sewo n'essaala ya Sekatawa neekola ki neekwata omukulu n'akola ki n'avaawo Profesa Kateregga ebintu bino weebiri kyetukumanyi gy'oli eyo you a good person ffe tukusabira era tukwenkareginga nti obunafu bwaffe tebujja kutudivininga ove mu baana abalala bobadde oyamba bayambe Mungu yajja kikubalira gwe kolera ajja naayo ffe abantu b'ensi tufaanananga bwe tukola ki bwe tufaanana abaana abasomera Kampala University I encourage you to stand with our university with the tamujireka kugwa yes we are here to stay so twayimbanga nga tugamba Kampala University our only pride ekitegeera waliwo obugambo obuddakawo naye akasinga okutunyumira ke kano we are here to stay forever ekitegeera profesa atugamba nti ye asobola okuvaawo naffe ffennyini tusobola okuvaawo naye Kampala University tulwa nnyo okulaba ngayo tekola ki tevaawo ate eyo assurance tugifunye Kampala University tejja kuvaawo eri mikono emituufu emikono egy'abakugu ekitegeera ate profesa n'atuyamba omanyi bw'okola university ate n'otasomesa baana oba n'okola essomero bizinesi yonna n'otasomesa baana oba oyidde naye kaakati nze profesa ne bwe simusanga ku university nensangayo Rashida oba Fahad oba omulala bamanya university etambula kuba abayivu ate si bayala ekitegeera ate ebintu byojja okukola balaba dda so aba Atlantis Plasm Designs bakugamba nti gweyagala okukola enzigi mu byuma oba gates oba madirisa beera nga ate oweyina aba Atlantis Plasm Designs basangibwa mu Ndeeba genda babeere nga bakolera gate ennungi eŋŋumu kosa n'enzigi n'amadirisa amalungi ate bo aba Manda Express Cargo bakugamba nti ebintu babitikkira ddala okuva ettaki ne babikuleetera ewaka ku butaka e Uganda beera ng'ate obeeyuna naawe agenze ettaki nga tomanyi ngwakusuubula osobola okubeera ng'ate obakubirako basangibwa mu Cargo Village beera ng'ogendayo banoonyeeko babayita ba Manda Express Cargo JJ Sounds yaleese screens empya kosa amataala amalungi ye muntu yekka ina sound goso okozesa ku event yo gwo muyimbi oba go wenna ali ngo genda kukola mbaga oba kwanjula nga taliimu kukola ki kusaala so weyine JJ Sounds obeere ng'ate omukolo gwo gutambulira ddala bulungi nga bwe wagubala ate ye Nisha Portraits ba Makaspas bakugamba nti portrait emu gy'ogula gye bali obeera ojjanjabya omwana wa Sikosel so beera ng'ate obagulako bambi portraits ezo babeere ng'ate babeezaawo obulamu bwabwe
portrait sets bw'ozigula kwe bagula eddagala kosa okugula ne flasks ze babeera nazo. Carol Nantongo gyali nnyo mu December tubeere ng'ate tugendayo okubeera nga tukawagira kamaama kayimba bulungi bambi. Carol Nantongo yafaanana atya? Carol Nanto oba mugambe takawala kali awo kaddugavu tekakwata mu kizigo. Si munenemu? Munenemu kayina ebbina. Yammanyira ku Twitter. Atya. Nali mubuulirira. Ng'omubuulirira otya? Simanyi nange bwe nali mu capacity kinaye baali awo mu bintu bya federation ne mugamba n'omuwala gwe oyina talenti ate oli wanjawulo singa oconcentratinga ku kuyimba n'olema okubeera mu bino ebya federation oyina potential breaking through. Nagamba amayimba temwagaliza bayimbi nyo namulaba nga simutegeera oba yantegeera. Buli muyimbi gwe nagamba ave ku federation ayimbe ndowooza akitegedde baddanga mu kusula masuuka meeru. Naye Carol, you are talented. She's talented. Exception. Naye just think and concentrate on your talent. So yoyo Carol Nantongo manyi yebbula akugamba nga bwe kiri akikugamba nga bwe kiri owaayi nga tugenda okumaliriza omukulu mu parliament juzi tewaliiwo zaake baamukuba ekikonde kate bamutte namulaba naye kakati eŋŋumi zaali bbiri bwe ziti okwo ne malende era malende oba akyaliyo ne mu ddwaliro naye munafulala yo bana babanga bakubanga ye mu kaseera ani onalebo zaake onalebo bino ebintu leko bizanyiramu okitegeera omuntu tomuwa mwaganya gukuba gukola gwe kyosuubira agenda okukola bajja kutta ofe bwe banakutta tukuziike tukole ne hashtag tugambe justice fuzaake ennaku ziyite obudde bugende tukuveeko and life goes on ensi eno etambule ekitegeera ensi eno bw'oba onootwala obukulembeze olina okugoberera bino ebintu wammanga yeno engeri gye bakolamu gye batwalamu obukulembeze kankubula ekyolina okujja mu ndowoozayo ng'ogenda otwala mu bukulembeze okuvuma teri yali avumye bantu n'atwala obukulembeze teri yali ajooze bantu n'atwala obukulembeze naye bino ebintu bye bakola obukulembeze olina obuteesaako okitegeera ng'oteesa n'abo ababulina okubutwala. Ekyokubiri olina okuyita mu nkola eya demokolasiya. Demokolasiya kitegeeza nti mujja kgenda mu kalulu ekitegeera oba ekyokusatu kola bikola bya kigu kya ddalu naye bikola bya kigu kya ddalu olina obikola ku sikeero ebigasiza ekitegeera kakati ogenda President Museveni n'omusanga ng'ali katuuti n'omuvuma tekitwala bukulembeze oba okugjamu engatto n'ogimukasukira tekitwala bukulembeze okuggyako ng'engatto eno gy'okasuse egendamu beemutte naate wabeerawo abakuyamba bakulonde ekitegeera kakati ebyo ebikikola by'ekigu ky'eddalo olina obikola ku lagisikeero ng'okwata oba okutte busaale oba mukutte mundu ekitegeera ne mugenda ne mukola ki ne mukibeereramu ddala ne mubeera intention about it ekitegeera naye tojja kukolayo live emu ejjeko omukulembeze wa ggwanga eyo teriiyo olina okubeera nga weeteeseteese ng'ogenda mu kalulu bw'otagenda mu kalulu oba oteese n'oyo alina obukulembeze omugambe nti waayi mbadde nsaba tuteese ompeemu ofuna bwe kiti naawe ofuna bwe kiti kyova olaba Kenya baalemererwa okuggyako Moi bannakenya bwe balemererwa okuggyako Moi oyo yakola ebintu bingi nnyo bannakenya gavumenti ya Moi yatta abantu Kenya waliwo kye bayitanga Nyayo House nga bwe bakutwala eyo kwinterrogatinga todda bino bye mukola YouTube ne mubuuza nti Museveni ajjawo ate emmwanyi zaffe Kenya byali tebikola nga tobibuuza nga bakulaga demokolasiya waali naye ate nga taliiwo ng'abantu battibwa abantu babuzibwawo nga bwe mwesimba mu kalulu akulaga nti mukesimbyewo naye kale oba munaakabala munaamubuulira bannakenya ne batuulanga abantu bwe baatuulanga abantu abannabyabufuzi ne bagamba tukoze tutya ne balaba Moi ne bamugamba nti olaba ti okuze lino eggwanga likusinga nti naye kiki ky'ogenda okuleka olina abaana olina mikwano gyo ti
n'abagamba munyambye mutya tukoze te ne bamugamba nedda ife tugenda kulekera omusaala gwo bwe tukulekera omusaala gwo tugenda kulekera obukuumi bwo tugenda kusonyiwa n'ebyo byonna byokoze tugenda kusonyiwa ne banno ekitegeera naye tuleke tuteeketeeke tuteeketeeke Kenya eneeyagalirwamu abantu ku nkola ya demokrasiya n'abagamba muwandiika bannakenya balina integrity era ebintu by'okuwandiika babikkirizaamu n'endagaano ekenya muganda wo gyakusaba kabalagala ngono kagatto gweyeetikka n'omugamba nti ngenda mukuwola era wandiika wano ne muwandiika ekitegeera bwe baawandiika Moi nakkiriza n'aleka obukulembeze okitegeera kwe kuleeta ani Kibaki okitegeera era Kibaki era bo bajja kwesigaŋŋana kwe kukola Kibaki n'abagamba nti kale nze nfuze naye byonna mubikole n'agamba abasajja be yaloonanga kwe kuli n'oyo omwami gwe bayita Gachagua n'abagamba mulwananga nnyo okulaba ng'omwana wa Jomo Kenyatta afuukako ki omukulembeze bamubona mu puroguramu yaffe afuukako omukulembeze okitegeera era bw'olaba Bagachagua ebintu bye baakola okulaba nga Jomo Kenyatta Uhuru Kenyatta afuuka omukulembeze nga babikola deliberate abamu nga bakugamba nti n'akalulu kaakola ki kabbibwa nga bali batuukiriza omukulu kyakola ki kyeyabagamba ekitegeera so abantu bonna baagala okugjako mwami Museveni zeze engeri ze baasigaza kati ziri bbiri olina okukwata mwami Museveni ne muteesa naye ne mutuula kiruma oyinza okuba tokitegeera naye amagezi bwe ganajja ojja kitegeera olina okukwata mwami Museveni n'otuula n'oteesa naye n'omugamba nti interests zo mu gavumenti eno tugenda ziprotectinga ki bwe ziti kuno ku nsi tetubeerako bye baasuubiza Moi byonna Moi yatuuka n'afa ne baddayo mu factory reset era mutabani we naye muntu wa bulijjo Kisaati Gideon era wajja okwesimbawo yeesimba ng'omuntu wa bulijjo bimala ne bikyuka obulamu buno bukyuka ekitegeera mwami Museveni y'okutuula ne banne ne mumusensera n'oleeta doctrine yo n'ogisomesa abantu abamwetoolodde amulinamu interest ne mugamba nti ife tukwagala nnyo era gwe father of nation yadde no nga sina kyotegeeza ekitegeera n'omwana we n'omwesonyiwa n'omugamba naye olaba pulezidenti abantu bayinza obutaagala mwana we oyo kujja direct funayo omuntu awo gw'oleeta omulala kati wano kugwaleetera we mutandika okufumba ekintu kyammwe nga mukivuga mukikola ki mukizammwe kyova olaba Kenya gye nkuwaddeko ekyokulabirako nti yafugibwanga ku basajja bamafiya ekitegeera bali be batwandiise bannansangwa nti bw'olaba Uhuru Raila Odinga taata we yayina amataka n'amataka be balandiroodi Uhuru Kenyatta n'abalala naye kakati tugenza okumaliriza nga Kenya efugibwa omwana okitegeera omwana w'omwavu yatembeeyanga kasooli okitegeera nti bwe batyo batuuse obukulembeze nga mubuuzako ekyo kyemukola ki kyemwagala okitegeera kakati mwami Museveni ono bw'omala omulaga interest ze n'omugamba nti era gwe oli w'amaanyi nnyo n'ogatta ne international community naye eri important bano abazungu be tugendamu ekyo ne bakimuguza ne bamugamba ajjawo fatigue gwe ddako ebbali okitegeera muganda wange omukulembeze lwakeera nadda ebbali bikyuka kagato gwe babadde bagenda okuba RDC ayinza okusigala nga ataddayo mu nnimiro okulima oba okufuuka minisita okitegeera ebintu bwe bikyuka ogenda okulaba nga ne ssente zikola ki zikyusa emikono njagala okugamba nti politics si kwereega si kwevuma si luvimbo si kutambulira mu mmotoka zikuba bugombe si kwekuba bikonde mu parliament yes the real politics si kwekuba bikonde mu parliament politics is about sharing resources eno keeke eri wano okitegeera mugisale mugitemeeteme era kyenkugamba nti tulina bakulembeze ba parliament they are very stupid buli muntu gw'osisinza okukyanga tonnakya Museveni kyawe ekitonde kye bayita member wa parliament babi nnyo ebyo ebirenzi n'ebikyalo ebimu bisiru I'm sorry to say so si bwe nti bwe nyina okubagamba
naye abantu abo basinga basiru nnyo babi nnyo bankwe nnyo kati kankugambe waliwo MP omu we Butambala abeerawo kino abasiraamu temunyiigira Butambala nnyina yakakwate n'aba relatives naye Butambala tulina pandemic y'emizikiti okitegeera nti abantu bajja Butambala buli ssomero kansangwa lirina omuzikiti naye abantu bajja mu kitundu mwabakulembeze ne basaba omuzikiti ne gubeera ali ku kyalo naye nga ne ku ssomero kuliko omuzikiti oli yamugamba azimbire essomero omuzikiti ne wali ozimbeyo omuzikiti emizikiti eminene egiteŋŋenya giti nkyagala nnyo njagala abantu basaale naye abantu abatuula mu meetings ezo ne batasobola kugamba aleese muzikiti nti aa tulina omuzikiti wano ku ssomero guddaabirize mu kifo kyo tuzimbiramu omuzikiti okitegeera tuzimbire library oba ekisulo abaana bano basobole okusoma oba tusasulireyo emyaka 2 abaana b'obusiraamu basobole okukola ki okusoma bamuwanga kivumbi babeerawo mu kugula mizikiti mu kifo ky'okuwabula abalina okutuwa emizikiti kubanga bo tebamanyi kya. This must be ECOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Bazikola ki batuleetera okitegeera kyaleese mwana wano juzi mwana yazaliwa ku Butambala mu kibi Eriasa Serunjoji twali wali tukola ku monitor n'agenda ku kyalo ky'abamuwanga okukola oluzzi naye Mwanga abadde emyaka kumeka okitegeera abantu mubasakire singa kisoboka ne bajjawo bamemba ba parliament oba ne bagiggala okitegeera abantu kati olaba wane ekiteeka ky'emmwanyi kyalyo kati kankubuulire ekiteeka ky'emmwanyi sente balya za bwereere kankubuulire ekiteeka ky'emmwanyi kyalyose ne kiggwa mangu kyalyose kubanga kati buli omu abadde agenda kibeerako kikamula for re-election nalabye oli omwana nnyeko nsaagala namwogirako naye nnyeko anadda ng'omukubye nnyo nga yeekubisiza ekifaananyi ali mu ddwaliro yeekubye ekisule bava mu palamenti tetulabyeko bamukubira ngumi ali mu ekisule ali ku kanula olwedde mutuswaza kale bw'oba olwadde baba bakubye ekibi nnyo naffe tetukyagala kamera zaaki ate alina obbalaga nti sigenda kuba sikola kuba bankuba nga bwe yakola Uganda osanga memba palamenti akwata omuggo mwaka mulamba nga bwe yakola ddi waliwo yagukyusa yeerabira ng'okugulu bakuba kwali kusho yamayinja ya misaki omuwala n'akyusa omuggo n'alemaza kugulu kulala okitegeera mutuswaza those are beggars n'abalala temubuuliridde bantu nalabye ejjaka video n'amaziga ne gampitamu nalabye muganda waffe mukulu waffe mukwano gwaffe Muhammad Sejirinya n'erinnya lya constituency takyasobola lyatula naye abagamba nja kudda ndi wano omubaka wa Kalewempe nempuliranga ennaku ennuma ne ŋŋamba musajja ono abantu mu kifo ky'omubudaabuda bamujjanjabe ate bamutadde mu kamera kusaba bululu ate akalulu ate kati omulwadde agenda kukiikirira abanakitukiikirira atya bamuleke bw'anaamala owona ng'ateredde ensi eno egenda kutereera bwe tunaasalawo obutaba basiru naye twasalawo bannayuganda kuba basiru tetwakkiriza tube basiru nze braza kyensaba tulwanire palamenti bagiggale Museveni asobola basobola okujjawo ku palamenti nedda nti yeemukolera kubanga sente zaffe zigenda it is a rubber stamp batukolera ki bwana abaana abakuba ejjuguli katagamba palamenti yakiyisa kyokka nga tetulina tumunenyeza nga temulina bemunenyeza. Those guys are thieves.
They are prostitutes. Madam Speaker, yes. Yes. Most of them, they are sleeping around with our children. They are prostitutes. Yes. Madam Speaker, tonyigira ne mulaita ekiteeso nti nayogedde bubi mu mpise. Naye kino ndowooza nga ndowooza munnayuganda. Tegeera, ewaffe ku kyalo Bwanda, Mpigi, tukyalina oluzzi lw'enkoma. Naye Iludamani ye mukulembeze waffe. Ye mukulembeze we. Ye MP wange Mawokota North. Naye tukyalina oluzzi lw'enkoma. Kati waliwo omuntu omunene atategeera. Akulembeze tebalina kubakolera nzigi. Politics is a cake. MP tukutumye ku legislating and lobby. Okitegeera. Kyogamba tosobola ku addressinga mateno ne tufuna nzizi. Ata alina obudde bagenda okulya. Kyambadde yagenda n'atukolera enzigi. Sente yazijja mu ggulu. Eziri ezabalaze yakola. Abanauganda ku luno mulonde nga temulondesa busungu. Yes. Mulonde nga temulondesa busungu. Mulonde abantu abategeera abanaakola. Oli ne bwe bamukuba emigga emirundi emeka mu parliament nga teyakola temumulonde emigga gyaffe najjo. Nolaba ekivubuka kize kikoze komedi wa pupu mbunange njagala kunnonda. Nolaba oli mbu yasinga okuzanya kateme mbunange njagala kunnonda. Ogenda kukolera ki abantu? Nze sibaga nti mulonde abayivu, mulonde omuntu ababeererawo. Omusajja yakeera kutunda ddagala lya bubina, mbwageze obubina wali mu Ndeeba, n'afuuka MP. Afuuka MP. Abantu tebalina kye abantu bafunamu obusungu. Abanagana muddemu amagezi mubeere nga mulonde abantu abasaanidde. Waliwo mwami akola ku parliament yaŋŋambye Serukenya. Oba Serukenya nti yakeera ku parliament awo n'atuula ku kantiini. Wala amawulire n'ayita mu kifo. Tekikwogera nayo n'ayita mu kamera bw'ati. Parliament waali. Waliwo gwe baŋŋambye Nakase kajja n'emiyembe ku parliament nti nyina emiyembe gyange mugigule. Bannange. Sabiti, nane njogera ne Sabiti awo, omuyambi wa speaker. Gabriel, if you can get time and sit, ask some time and off and sit at parliament. Olabe ebyeneena. Olabe betuweesiga ne tuweerezaayo. Nti byandi bayambye. Nti n'ebimu oba ne speaker ng'alowooza nti bambi bano abasajja bajja kwerwanako. Tebamanyi kiddako. Kale abantu muliye munenya abalya ssente zammwe. Mulaba ekintu ekyo ki parliament ekyo. Ssente zammwe zonna we ziggwereza. Ssente z'eddwaliro zonna abo be bazirya. Kakati nze kankugambe. Abo abaana. Ekiyumbe. Kati nze olumu aba parliament nze mulumwe mupya nyiizangako. Nyina footage w'aba MP. Abagenda ne basaba bw'allowance okugenda ku trip. Mugenda mu office ya speaker gyali ate tumulina. Ate nange ojja kuŋŋamba ninawo abaganda bo ne bagendamu ebweru ne abaalya miliyoni 4 ezo ezasookerwako tubalina ate nno nga opposition babeerawo no nga basama nga batuleekaanira ne bazunga ku buledio balinga mizaani ezipima embizzi genda maaso bro okitegeera genda maaso somesa tubamanyi genda maaso bw'obeera MP bakuwadde trip tebakugamba waliwo MP gwe baŋŋamba nno na mukwano gwo nti ye yagula n'akaluumu e Dubai ku kizimbe. Mukwano gwange? Omusiru oyo wadde sinnamutegeera. Yeegatta n'abakadaama alimbalimba abaana azadde abaana okufa obufi. Omumanyi mukwano gwo taggwa Dubai omutegedde. Naye nga kiki kye twagala bw'ogenda Dubai nayagala nnyo omwami ow'egundi ono omwami Muwadda ono omuvuka omusiraamu. Muwadda ki? Nkunyingi. Muwadda Nkunyingi. Asobola okuba n'obunafu bwe naye Muwadda buli lwagende mu Buwalabu asisinkana z'embasi zina bambasada kuteesa ku mbeera nnungi y'abaana baffe abagenda okukola mu biyumba. Okitegeera oyo transport waffe abatasusaze. Muwadda alina n'essomero yasakira eyo ebizimbe mu constituency ye. Bwe bityo genda osake. Okitegeera oli musiraamu oli MP ogenze mu Muslim community Iran donation zibaayo sakira abantu baabwe tusakira abantu saka essomero lya community oliteekewo kale bali kunyumyako ekyo ogundi yalikola osasa omuzikiti n'obukoddo muli bakoddo osasa omuzikiti naye omuzikiti gwe tosobola gusakira kyuma kikuba kasooli omugenda ne mugenda ne muyimirira nabo mu mizikiti egiddemu enfuufu. Osabye omuzikiti naye gwe tosobola kusaba sikala z'abaana basiraamu basome obwalooya. Tulina abaana basiraamu abantu abasiraamu basibiddwa mu makomera
tetulina na services za pro bono ez'abantu abawolereza abantu b'obusiraamu ennungi tebaliiwo musomese abaana abo babeere n'ebbanja ku mutima okuwolereza abantu baffe okitegeera oli MP mu Katuliki ogenze e Roma kyokomezaawo oguze rozale oguze kisakapulaali ekiwanvu oguze sakapulaali ekitegeera naye gwe togambye nti mu Italy muno abaana abakatuliki tukoze tutya okulaba nga nabo bagenda okusoma zi masters okitegeera so leero mukambwe mu Buule ba MP alumirirwa eggwanga lye mutugyeko obusiru okitegeera mulekera nolaba omuntu omusajja twali naye wali Kampala University nk'oyo mwogerako ng'asula na wansi talina kitanda olwamu obw'MP yadda kusula muyenga mu nnaku 2 osula muyenga ozimba emmotoka ku mmotoka esente zo muzijja bagendayo kulya abamemba ba parliament bagenda kulya okitegeera bwe muba temusobola kulonda muntu ategeera ebyokulonda mu kale mufuneko gwe muteesa naye mugamba omanyi gwe tusobola okulya naawe mutwaleyo eyo kale mumanye nti mutumira gwe musindiseyo mulye naye so bakadde baffe bagundi Lord Mayor Elias Lukwago yabaki yakola ebisanja ebyasooka nanti kati yabaki yakoye tetumanyi oba alwala nnyo kubanga tunaabeera awo ebintu ebyakuyomba ne mukadde waffe Jennifer Musisi byaggwawo ebyokuyomba n'ekisaka byaggwawo kati tunaabeera kuyomba na Museveni tebikyakola mawulire muli awo tetukyabinyumirwa waliwo musiraamu munnammwe ali wali musiraamu munno gwe meeya ali wali azidde the only open drainage channel ali mu kuzimba ku mwalo gwe Nakivubo ani hamu muganda waffe tetukulwanyisa naye ebintu ebimu bireke bw'obanga ddala gwe hamu yeggwe hamu nga bwe baatugambye tubadde tukusaba tokomentererwa mmeme ekereziya y'ekijjukizo mu Owino gireke mu Kisenyi bagitwala gireke baatugambye abaazibye omulyango okuba eridda ku kereziya bantu bo naye tubadde tukusaba weekube mu mutima tusaba ne Yesu Kristo akuwa enneema ey'okutegeera tokementererwa mmeme ekereziya gireke n'abalala mwenna abalwanyisa ekereziya mbabuulira ebintu byonna mubikole naye tolwana na ekereziya gireke tulaba tetwerabira nkitegeera naye tukugamba totutwala mu kukemebwa nga tusaba omutonzi waffe otulokola mu bubi ekereziya gireke byonna bikole gireke kyetubadde tukusuubiramu nakutuyamba okaafuwale nga bwoli okaafuwale yadde si kirungi otugambe nti bakafiirimmwe baddeyo kasente mukole ku buli kereziya eyo naye si kulitwala we are watching lemfai bakugamba nti gwali mu America Canada UK beera nga te oweereza sente eri abantu bo abali e Uganda gonno munnange oso ali e US ali e Canada ali e UK osobola okubeera nga downloadinga app eyo n'ogiteeka mu simu yo n'obeera nga ate osobola okuweereza abantu beeka ensimbi bw'okozesa prom code ya Zubeda n'oweereza sente zisukka mu $100 bakuddizayo cashback wa $3 Shamim Manja lyerinnya lyange olunaku olwaleero Gabriel Bull abadde mu amazima gye muli lwadde nti abantu Uganda temwagala mazima leero okambuwaddemukko tobadde layiti nga bw'otera okubeera kuba ensonga gy'obaddeko olwaleero ebadde yaggumba ng'ekwatira wamu Munnayuganda kossa n'okubeera ng'omuntu yenna ayagala ensi ye so njagala okwebaza olw'ekyo kubanga bo bamemba ba palamenti ekituufu basusenze bantuuka dda wano era buli mba njagala kubawandula wali naye bwe tutyo bwe tubadde musibe bulungi mweraba angoberera at Gabriel Bull ku Twitter esimu 700391620 Executive Media. Focus, innovate, succeed.